yatuuse ku ssuula egamba nti nsalirwa ogw'okufa ey'akatabo kano akanketta mu bizinga akawandiikibwa mukadde waffe Edward Namutete Kawere. Bwe nassuuka ne ntwalibwa mu maaso g'omulamuzi okuwozesebwa oba kaŋŋambe nti okusalirwa ekibonerezo. Nasimbibwa mu maaso g'omulamuzi eyali akuumuula emmindi ng'ayambalidde amatiribona n'amajolobera ku lugoye lwe olw'akakobe era ng'atikkidde ekkuufiira enjeru ensongovu ejjudde obutuli ate ng'atudde ku kituuti ku ntebe ye eyaleereebeeterwa waggulu waayo ekintu ekiringa olusoggo olufuule okwali obuwenge obw'ebituttwa ate ng'ebbali n'ebbali we yeesimbyeyo omujaasi akutte ekitala ekigolole era emisa gyabyo nga gye gikombaganiddeko waggulu ew'enkofiira y'omulamuzi naye ate wansi w'omubinikiro emabega we ng'eriyo omuntu atulukusa atulukuse nga amuwujjisa ekiwujjo eky'amatabi olw'ebbugumu ate nga ku kisenge kutimbiddwako olugoye olw'effulungu. Yatutunukira mu kituuti ng'akatiko era nga kkalidde bulungi mu ntebe ye. Abalala yabasangawo era bonna mpozi ng'oggyeko abajaasi olwamulaba ne beeyala nga bwe bakuubira emitwe ng'omumegganya amazzi. Omuwolereza w'amateeka yayanja omusango bw'ati. Yagamba nti ssebo lugulu mpaali namutayiika wakamwano matumpagwa maaso moojaalera empisa amateeka n'obulombolombo era n'ekitiibwa eby'eggwanga lino bireme okujeeguulwa mpozi n'okutyoboolwa. Weegayirirwa era osabibwa n'obukkakkamu obujjuza ennyanja owulirize era osalire omusibe oyo ajagaladde mu maaso g'ekibonerezo kya kufa ku buli musango kugina emisango egimuvunaanibwa ng'osigala mu mazima mu buvumu era n'obwenkanya nga bajjajjaabo bwe baagisalanga ate era nga bazzukulu bo ne bazzukulu b'abazzukulu bo bwe baligisala. Yatandika okugimenya naye okugenda okugimalayo nga ne gye yagitandikidde si kyamanyiiyo. Mu lufulubenje lw'ebigambo bye yali afukumula mwe nawulira ng'agamba nti omusibe awoza nti yattala lwakwetaasa ye nange awo musemba ate nti muntu wa Mungereza weewaawo era ne mu ekyo muwagira. Naye ate ne neebuuza nti kale obanga ddala muntu wa Mungereza emmundu y'Abajapaani olwo aba naye ate atya era lwaki? Yayogeranga bino nga bwe yeekamwana bw'aboggola bw'abwatuka ate nga bw'anyenya olunwe nga n'ekifuba akuba. Abantu b'ensi eno baali bantu ba ngeri ki? Ekyo nakyebuuza. Nze nali sinnawoza. Kale ebyo ebyali binnumikwa nti nali ŋŋambye mbu bwentyo bwe njogedde ng'olwo babijjeewa. Mba nkyalowooza ku ebyo omulamuzi n'abuuza abaali mu mbuga ekirowoozo kyabwe ku musango ogwo nga bwe baali bamaze okuwulira empoza era n'enkubira y'enjuuyi zombi. Nalowooza nti bano ddala balimu akabanzi oba kale kasiiku mu mutwe kubanga nali nsijjukira ddala bulungi nga nali sinnawoza. Namanya luvannyuma nti mu njolinjo omuwolereza w'amateeka akola ebiri nga bwalukuku awoza ogugwe bw'ate n'ogugwo gwawawaabira. Nga tuzzeeyo ku biri abantu bonna baabwatuka era baabwatula engalo era omulamuzi yakoona akatolimako akantu ku mmeeza emirundi 3. Eggi etwakaavu okwali obufaananyi bw'ebitala, empiima, emmundu, obusaale, emiguwa okuli n'empuluutulizo, amafumu n'obulambo byakkira wakati waffe n'omulamuzi. Nga nkyewuunya nalaba bulabi ng'abajaasi bansikaasikanya era nga bankunguza kunzija mu mbuga ninde kuttibwa nga nzisuuse anti nali nsaliddwa gwa kufa.
Bwe natuusibwa mu ddwaliro, omujaasi yayima mu mulyango n'ansindika mu kasenge nga nkutte ku nkoona era nasinzittuka n'engwa n'ekiwundu ekimu ne kitimbuka omusaayi. Nalaba gwe twasanga alina by'ategeka era nga yeewunjululira. Yateeka akalemba mu maaso era n'atandika okufeesafeesa ng'alalamidde ekiwandiiko ky'ebipimo by'abalwadde. Omujaasi yali naye ng'ayingidde munda yamubuuza ky'abadde. Yamuddamu ng'amuyitako nga bwe watali, wabula nga bwe yali awunye mu butali bugenderevu mu ddagala erisonsomola era eribalagala. Yenna okugenda okumalayo bino nga teyafulumye dda. Waayitawo akaseera katono omusawo n'ajja addaabiriza ebiwundu era ku mulyango nga kaakati nno kuliko abajaasi 3. Ku olw'ekiro olujjanjabi lwandeeterayo emmere n'akabaluwa akava eri nga mulimu obusonko obutinniinya 2. Ebbaluwa yali etandika nti ggwe nno kino yita banno bannange banno basanyukeko ogaanyi anedda oli kibi ye teweegaana oli kale omulungi nkubuulire mazima kata nfeeko nga ndaba essolo lyagala okukutugumbulira mu maaso gange era mazima kata ntema omulanga ye ate ebyo nga bibi bulala. Yandagira nkweke obusonko obwali mu bbaluwa era mbugaayi ng'esigadde akaseera katono nnyo tuttibwe. Yagamba bw'ati nti totya tuli naawe. Bw'etyo ebbaluwa bwe yakomekkerezebwa. Bwe nassuukamu ne ntwalibwa mu kkomera mu kasenge ak'abafu era amagulu ne bagassa mu masamba kyokka nga nsobola okuwagika obusonko bwange awantu era nakikola era bankulubbya nabo. Waayita ennaku ntono ne tulangirirwa nti enkya tuli baakufa. Nali neetiribooleseza mu ssaazi lya walumbe era nga mmutabuse emirundi nfaafa naye luno okumusimattuka nali nziga ngalo. Ye nga mpuna ntya? Tebakulimbanga ng'omusajja takaabanga mukazi, nze nakaaba. Obusonko baali nno bampadde bwaki nakyebuuza. Bwali butuwa bwakunzita kikutuko? Kale nagira nga nendowooza kino ate nendowooza n'ebyobusiru ng'okufuuka akawuka ne neemulula ku bakuumi. Mu ttumbi nga nkukujjadde ku kaliri kange nawulira emisinde gy'emmundu n'okukaba kw'abantu era okuva mu kwetala okwaddirira n'ebigambo ebyasumattukanga abajaasi nategeera nga waliwo abamu ku bafu nga bwe baayitibwanga abaali battiddwa nga bagezaako okutoloka nga beesimbisa nno anti nga boolwa bwe baali balumazeewo. Ettaala ezaali zizimezebbwa zaatumbulwa era n'abajaasi ne batandika okuguguza engatto obudde ekkejenge era nga buli kaseera balingiza mu katuli akaali mu luggi mpozi balabe nga mwembi. Enkya yonna nagimalaawo nga nnyenjebuse.